Weesibe Bbiri. Uterevu chai nange Moses Wamala mu program Weesibe Bbiri abali ku mikutu eja social media Delta TV Uganda soko esa ku Twitter Let's Talk Politics wakatogere byobufuzi bya Uganda sako ne ku Delta TV Uganda live stream kwa ile so gena masa atera no sharing akaongeza kale yo tutudde ne ambassador Edith Sempala onono yali omubaka wa Uganda mu America mu Djibouti mu Ethiopia World Bank African Union akoeddeko n'ensi ezenjawulo oba atambuda amawanga ag'enjawulo kakati no ye muntu omutuufu bagwande ddala otunyonyola ensonga za demokrasiya ebyobukulembeze ebitali bya Uganda byokka wabula n'Africa ekyenjawulo ekiyinza okubeera kwono y'omuku oyo nno abatinkiza nnyo NRM ate ne bagitunda amawanga ag'enjawulo ne 10 points program yenga alabira ddala nti kituufu yeno esa oba yeno solution ya Uganda okuva ku mirembe gire Idi Amin ne Apollo Milton Obote nawe twogerera omujjukira nnyo mu kalulu ka 2016 yali mabega wa John Patrick Amama Mbabazi mu kitundu ekisoko mwide bulungi nnyo yagambye nti kituufu yalaba nti ensonga ziriwe ziba ziganye nga John Patrick Amama Mbabazi alese essuubi eppya y'ensonga yaki yamwegattako we twogerera yakulira abakyala ayinza okuba yakulira ensonga z'abakyala mu Alliance for National Transformation kino kibiina kya Major General Gregory Mugisha Muntu njaga tutegeere ensonga ezimwawula ku John Patrick Amama Mbabazi ezamwawula ku President Museveni oziwulidde njaga tutegeere enjawulo eri ne wakati wa John Patrick Amama Mbabazi saako ne Major General Gregory Mugisha Muntu ambassador wetugerere mukumulako badde okyatubuulira ku nsonga za the difference oba ekyenjawulo ekiri wakati wa Major General Gregory Mugisha Muntu ne John Patrick Amama Mbabazi wetogera go forward tekyaliwo nenga ate mukugenda ndoza yo laba nti esubi weriri emabiga ko interviews zenzera wazonanga olaba omunayuganda wali omatizanga lyali esubi epya esubi lyo lyagwira ngako bali yagwira mu butuufu simanyi lwaki go forward tekyagoyinga forward ndoza simanyi kubanga sinafuna gundi ambulira naye njagala nnyo okwogera ku kya General Mugisha Muntu okuviira ddala nga akyali mu FDC yali ayogera ku kyoku okubuildinga structures okubuildinga a foundation ey'ekibiina ng'akyali mu FDC we namulabirangawo nga mulabira wala which I believe in kubanga tosobola just to be there oli mu movement kubanga kati ne bwojjawo gundi nga government enevuddewo okufuga kyanjawulo okuva ku movement ku activism kyanjawulo nnyo era si kyangu n'olwekyo oteeka okubaawo ne foundation ne structures ne systems ezijja okukusobozesa okutuukiriza ebyo byoyagala okukola so bw'otunula General Mugisha Muntu ye muntu aze ng'ayogera ku building a foundation for a long time abadde consistent ddala bulungi ate era gundi kyetutadde kwesira kakati kubanga kintu kikulu nnyo bw'oba tolina foundation tosobola kuzimba nnyumba ne bw'eba etunulanga emaasamaseeta etya naye nga terina foundation egenda kugwa si ekyasula go forward go forward yali akaseera kaali katono nnyo yali it was a movement type a pressure pressure group n'olwekyo nsuubira nti twandibadde tusobola maybe okutandika naawo nga elections ziwedde okugenda mu kukola party n'okukola foundation eya party which can be used to advance the politics of Uganda. Nsonga ki Munnayuganda gy'omugamba nti essaawa eno Alliance for National Transformation ly'essuubi eppya okwawukana ku bintu ebirala? Osobola okutunula constitution yaffe first of all nze byensinga okwagalamu era what attracted me
is nti kwegamba reverence for God and godliness is one of our values. Ekyo kintu kikulu nnyo kubanga empisa zisiwuuse mu Uganda. Kwegamba zisiwuuse mu bakulu kati n'abaana, I mean young people, era n'abaana bennyini nabo olabira ddala okusiwuka kw'empisa. Okusiwuka kw'empisa okwo empisa kintu kikulu nnyo kubanga it is part of the foundation ey'omuntu ng'omuntu era n'ey'ensi. N'olwekyo ekyo kintu kikulu nnyo ekyokuba nti we believe mu institutional building, n'okuba building institutions, strong institutions as opposed to strong men and women. Those are mu Uganda kyetubadde nakyo. Of course abakyala tebabaddeyo naye you may also have a woman na becoming naye dictator. Naye bw'obeera ne strong institutions zigaana buli muntu yenna aspiring okubeera dictator, zimulemesa, kyekiremesa. N'olwekyo ekyo kintu kikulu nnyo, separation of powers, n'oba ne independent parliament etegulwa, etebeera compromised by the executive, n'obeera ne judiciary ekola omulimu gwayo, n'obeera n'amagye agatali mu politics, ne poliisi nga teri mu politics. Tosobola gamba America nti amagye ga America gaveeyo gawagire omukulembeze. Tekisoboka, tegasobola na kuvaayo kubanga gali trained okubeera neutral n'okuwagira gundi omukulembeze yenna aliwo according to the rule of law, according to the constitution. N'olwekyo ebyo ffe abamu bye tulabye n'ebweru naffe bisobola otukolera wano era ebyo byekwegamba ye part of constitution yaki eya alliance. Nti therefore n'okuba nti kwegamba ekintu nga social services eziri very important, education, health, and economic gundi foundations like agriculture and so forth and so on, zona zandibadde zibeera strengthened oba ziri improved, naye esente zona zigwera ki mu kugenda kugaba mabaasa biki ebyo. Kwegamba olabira ddala Uganda si njavu naye esente tuzikozesa ebyo ebyokukola ki ebyokulemesa omufuzi omu mu ntebe, so si kusavinga abantu. So ebyo tulina zero tolerance to corruption. Olwanyisa otya corruption? By being transparent. Sisuubira mu gundi mu gavumenti ya muntu okubeeramu ezo classified biki ebyo bye bagamba mbu byote bimanyibwa kiki lwaki lwaki nga gundi. Of course waliwo things ebitali suppose ebisigala ng'ebyama, naye gwe n'ofuna billions and billions and billions and billions of shillings ziri classified. Mu hospitals temuli ddagala, abasomesa tebalina misaala gimakinga sense, abasawo tebalina gundi tebali taken care of, bagundi bastrikinga. Kwega olabira ddala nga tewali kufaayo kugezaako okola ki okufuga mu ngeri egasa abantu. Let alone ebintu byolaba bulijjo abantu kwegamba bafa biki. Kwegamba olabira ddala nti
mu governance mwona mubeera mu challenge. There is no perfect system, no perfect country. Naye olabawo okugezaako ati olwaki oba blaming like President Museveni nga naawe okimanyi nti yes governance si nnyangu ate era nga wabaawo challenges lwaki oba totulwana eno mugaa nti kino tukikolewo ekiti oba kino tukikolewo ekiti okusinga okuvaayo. Nze omulimu ogwange nagukola lwe naliyo na promotinga Uganda bulungi nnyo. Ebintu bino byogerako ambasada wali obimugambyeko nti tukole kino na kino Uganda eterere. Yeah, gundi muki I used to complain gundi cha corruption era nakubulidde dda kye yaŋŋambanga naye that was way back. Jukira nze nvuddeyo navaayo mu 2008 n'olwekyo kwega ebigenda mu maaso bino byonna nali navaayo dda. Obuzibu omu lakubenda mu byobukulembeze bya Uganda police wa Uganda nti tuyina abantu kunenya bunenya naye nga tebawa byakuddamu oba solutions. Wali owaddeko President Museveni kino na kino n'akigaano kiimplementinga okutereeza eggwanga. Ekya corruption nakyogerako nenfuna excuses. Ekya human rights nga kye nayogeddeko ekyokukuba gundi eddirisa lya Kano Besigye already nali navaayo. Nze bwe navaayo bwe nali nga nvuddeyo nalabira ddala omanyi owabula omuntu ayagala okuwabulwa. Sirowooza nti mu magezi gonna g'alina ebintu tabiraba kubanga mmwe aba media mu reportinga bulungi nnyo. N'olwekyo sirowooza owabula omuntu ng'olowooza nti ddala akoze ensobi. Omuntu atta omuntu oba nabba oba n'akola ki, ezo si nsobi. Okwo kwagala ogwo mutima gwe bwe gumugamba. N'olwekyo awo oba omuwabula ki nti tobba okujjaho nga mwana wo akyali muto n'omugamba mwana wange okubba si kulungi naye kwegamba. So therefore nze ndowooza ate okirabira ddala I'm sure ne right honorable yagezaako okuwabula oba oliawo kye baayawukanira kwegamba oya gundi ate omuntu ayagala obwagazi okubeera mu ntebe onoomuwabula ki nti tobeera mu ntebe nti bannange omuntu eyagamba ye yennyini ne yeeyogerera mu lwatu ddala ng'ensi yonna ewulira abannayuganda nga tuwulira nti gundi problemu ya Africa be bafuzi abalemera mu ntebe. Ekyo naye bantu be bamulemeza bamulonda buli mwaka. Kalulu bwe kajja akasembyeyo laki yakuba musajja John Patrick Mbabazi azza kuba Dr. Kanukiza Besigye enfunda ez'enjawulo olako ye mutugoga nti yeremeza mu buyinza ambasada. Mu butuufu ojjukira bwe kye yayogera ne Kamara Patrick Kamara nga boogera ku ekya egirimit nga Patrick amubuuza nti togenda kuddako yamugamba teyamugamba nti mu butuufu omuntu ng'otuusiza emyaka 75 ng'otuusiza emyaka 75 oba tokyalina lugendo basically naye ate kaakati era najja n'agamba n'aforcing okugyawo egirimiti ng'olabira ddala gundi kati omuwaabula otya omuntu ng'oyo omugamba ki? Kwate ku kintu ekyajja n'omugisha muntu ekirala bannayuganda ennaku zino tubalaba boogera nnyo ebintu nti tebandi trustinze muntu akolaganyeko na President Museveni kuba baba bamwekengeera nga olwa John Patrick Mbabazi bannayuganda kalubo era bakamumma ne tukwata ku Dr. Kanukiza Besigye okonvinsinga otya munnayuganda nti essaawa eno nti yandironze oba yandifolowinza gye n'omugisha muntu akoledde President Museveni okwawukanako ku bantu abalala betulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine.
anti kyeŋŋamba nti abantu basaanidde baanalayizinga ebintu bulungi ddala era waliwo akatabo ke nasoma way back nga kagamba in short nti abantu tebakyuka naye okubamanya knowledge yo about them yekyuka kakati mwanalayizinga Mugisha Muntu ddala kyayogerera kyakola kubanga kankubulire nze ndowooza nti kirungi actually okugira omuntu gw'otestinzeeko n'olaba n'ogamba gundi okusinga gw'otomanyi atoolo okitegeera nti kubanga Mugisha Muntu abadde mu public eye tolina kigundi tolina kyoso bw'oba omutegedde oba omutegedde kubanga tosobola 30 years okubeera mu public eye nobanga obadde pretendinga all that time kiba kizibu okupretendinga for 30 years ate nga oli mu public eye ng'okola Mugisha Muntu ye mukulembeze atuukiridde kati okutwala Uganda mu maaso butuufu nze mulaba atuukiridde one ali disciplined ekirala kyayogera kyakola era kyakola kyayogera ekyo kintu kikulu nnyo kubanga ate alabika alina omutima ogulumirirwa alina omutima ogulumirirwa kubanga nze kwegamba talimu ate ye muntu asobola okugamba nti kati mumpe 5 years after 5 years nja kuvaako naavaako ye muntu asobola okikola kakati akuuma ebigambo is a man of his words is a man of his word ekyo kintu kikulu nnyo kubanga kyekituleetedde obuzibu kyekireetedde obuzibu kubanga ebintu byonna ebirungi bye baatugamba singa baabituukiriza tetwandibadde mu kifo kye tulimu kati. Ambassador, lwaki essaawa eno tumanyi omuvubuka omuto amaanyi amapya abasinga bagayita la Robert Kyagulanyi Center mu ekisinde kya Pop Power anti abasinga bandirowoozezza nti mu abantu abali mu myaka gino mwandivudde atiisa okuwabula eggwanga nti oba abantu ne bagoberera ekintu ekituufu lwaki si Robert Kyagulanyi Center era kiki kyolowooza ku Robert Kyagulanyi Center n'ebintu bye engeri gy'abikolamu? Mwenyumirizaamu nnyo simumanyi bulungi naye mwenyumirizaamu ndaba nga muvubuka mulungi kwegamba ndaba nti Mukama amukozeemu omulimu muvumu naye nze kankubuulire nti ndowooza oba nakyogeddeko before nti it is not a matter of age. Kubanga si myaka kubanga naffe we twatandikira twali bato so singa kyali kyakuba nti oteeka okubeera omuto in order okukola ekintu Uganda yandibadde endala nnyo ekirala nze ndowooza nti Mwami Kyagulanyi oba Honorable Kyagulanyi alina future nungi nnyo bw'aba alemeddeko ku kintu kigenda mu maaso naye nze nga bwe nayogedde nze njagala nnyo omusingi omusingi kintu kikulu nnyo kyekijja otuyamba abantu bakyuka abantu bafa nolwekyo tusobola nze saagala kugoberera bugoberezi muntu njagala okulaba nti waliwo gundi foundation ezimbiddwa egy'okutuyamba nti omuntu ono ne bw'aba akyuse eyo foundation bw'ebeerawo temukkiriza kukola ebyo by'ayagala kukola singa twalina foundation enungi singa twafuna opportunity ey'okubuildinga foundation
twandibadde walala nnyo naye tetwafuna gundi opportunity eyo. Ambassador, tuneko kucha okwegatta the opposition coalition 2016 twakiraba ekya TDA ne kigaana ne kiyiika omulundi guno olabawo essuubi lyonna okulaba nti katugeze General Mugisha Muntu akwataganye n'abakulembera oba bonna ne bakwataganira wamu ne babeera eddoboozi limu okulanga President Museveni oba ne government ya National Resistance Movement bagisaako opposition ey'amaanyi. Ekyokwegatta kintu kikulu nnyo kubanga okwegatta maanyi n'olwekyo kirungi nnyo aba opposition beegatte. Naye nze ndowooza nti okwegatta gundi abantu abeegatta balowooza kye kimu. TDA yalemwa. TDA actually yandibadde teyalemwa. Naye nze nzijjukira nti yalemwa kubanga FDC yeeyawulako. Kati yeeyawulako kubanga nze natunulira nnyo gundi primaries eza gundi primaries eza Mugisha Muntu ne Besigye. Era nzijjukira debate eyo fena twali excited about it kubanga nga tugamba nti at least tugenda kulaba ideas naffe tulabe. Nze nali siberangako muna FDC naye ekyo kyansanyusa kubanga kyali kiwa ekifaananyi ekirungi. Era nzijjukira nga Kano Besigye abuuza Mugisha Muntu era nga amukuutira okuba nti supportinga TDA. Which I believe naye yali agisupportinga naye nga kyasinga okumugira nga awo Kiza Besigye ali mu TDA. Kati obuzibu bwajja Mama Mbabazi bwe yajoyininga TDA. Aba TDA bwe basalawo nti ye gwe balonze Kiza Besigye abagundi be ne bajja ne bamunona. Kwegamba n'olwekyo ne kaakati simanyi mu butuufu. Naye kyemanyi nti Mugisha Muntu abadde alina enkolagano ennungi ne Mao, alina enkolagano ennungi ne Kyagulanyi, alina enkolagano ennungi ne Basaalirwa. Ndowooza ake naye ali ku sayidi ndala bwe kirabikanga. N'olwekyo opposition bonna okugyako FDC balabika beegasse. Naye nze nsuubira nti nabo aba FDC banaakiraba nti kyamagezi okwegatta kubanga bazze bagamba nti obuzibu opposition mu Uganda ye Forum for Democratic Change okkiriziganya nabo. Sijja kubajajinga hashire like that kubanga nabo bafubye bambi. Naye nsuubira nti bana abalala balina okubamatiza nti ki mu butuufu okwegatta maanyi. N'olwekyo ffenna bwe tubanga twagala okulaba enkyukakyuka okwegatta is inevitable. Era Abannayuganda kyenjagala era manyi nti Abannayuganda abasinga kye baagala okulaba nti opposition yeegasse. Nga tugenda mukumulako ekizibu kya Uganda generally olowooza kizibu ki? Ndowooza nziremu ddala gundi nga omukulembeze bwe yayogera at the beginning. Ekizibu kya Uganda be bafuzi abatayagala kuva mu ntebe. Okyali mu program Weesibe Bbiri okyali nange Moses Wamala. Tukome mu kitundu kino ekisembayo tutegeerere ddala ekizibu kino oba obuzibu bwa Uganda
nga Alliance for National Transformation ya General Mugisha Muntu bagenda kubeera nga basolvinga batya ebizibu ebyenjawulo ebya Uganda muli ebyobulamu ebyenjigiriza ebyokwerinda sako n'ensonga endala no zawidde speech y'olwokusatu oluwedde bwe yayogera ku nsonga ez'enjawulo ng'alinga asoma manifesto agenda giteeka atya mu nkola nze naawe katukomewo tovaawo uterevu kyali nange Moses Wamala mu program Weesibe Bbiri Weesibe Bbiri.